if you can read. Kibalama John Bosco, abducted on 3rd of June 2019 from Kanyanya, Gayaza Road. Now, how do you trace for Kibalama? But we are fortunate that Kibalama was traced. He was arrested recently in October in a place called Kakiri, and he is one of those that is claimed to have killed police officers in Chiboga, Wakiso, and other places. So there are those who have even declared and accepted that they have been, they are attached to the other rebel group, Coalition for Change. Remember? So such people really cannot be arrested like you are chasing a chicken thief. They are those that you have to use. When they are shot, they try to resist or not? Some of them have been shooting police officers, and you are aware. Red Zone TV kwoli webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawana nnyo gwa kyatambula naffe ku mukutu ogwa Red Zone TV atanaba kubanga osubscribinga kikole tubeere nga ate tutambula ffenna ebigambo Robina Nabbanja birabika nga si birungi ku sayidi ye oluvannyuma lw'okubanga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ne ttiimu yonna ey'abakulembeze b'ekibiina ekya National Unity Platform ey'abakulembeze bannamateeka n'abantu abalala abavunaanyizibwako ku nsonga ez'abakulu okuli John Bosco Kibalama, John Damulira n'abamu ku bannakibiina ekya National Unity Platform abaabuzibwawo gye buvuddeko. Jjukira tuzze tukuwa lisiti zino nga zaawukana newankubadde nga bangi bibadde biba confusinga. John Bosco Kibalama, John Damulira n'abamu ku bantu abalala bangi abaabuzibwawo mu biseera biri ebya 2020 nga bano bo tebaakubibwako kya mulubaale. Teri n'omu yali azzeemu kubalabako ebbanga lyonna abakulu mu kibiina ekya National Unity Platform famire z'abantu bano bafuddengayo nga bambi bagezaako okulaba nga banoonya abantu baabwe newankubadde nga kibadde kiggwa butaka. Ensonga lwaki ntandise n'akatambi ako, oyo gw'olaba ye Prime Minister ow'eggwanga erya Uganda gw'olabye mu katambi ako ye yavaayo ku TVM mu mawulire publicly ng'ategeeza ensi nti John Bosco Kibalama was traced era tumulina. John Bosco Kibalama nti twamukwata nga tumuvunaana omusango gw'okutta abasirikale mu bitundu ebyekakiri. Byali bigambo bya omukyala amanyiddwa nga Robina Nabbanja nga ye Prime Minister ate era nga ya Lead of Government Business mu Parliament ku ludda olwa gavumenti, nga kitegeeza statement yonna gy'aba afulumyemu, statement yonna gy'aba akoze tebeera statement ntono, ebeera statement y'amaanyi era kyayogedde kiba kisinziirwako. We twogerera oluvannyuma lw'emyaka egigenda n'okusukka mwena nga John Bosco Kibalama talabikako. John Bosco Kibalama teri muntu n'omu yali azzeemu mukubako liiso yadde okumanya wa waali, era nga bangi baatandika n'okulowooza nti oba oliawo omusajja yandibanga n'okuttibwa yattibwa ate nga si ye yekka. John Bosco Kibalama eno ttiimu y'abantu 18 nga bwe ntera okugamba ttiimu eno eyawukanira ddala kweri ey'abantu 28 bali abamu ku bo nga baakakibwa okukkiriza emisango. We twogerera His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ne ttiimu y'abannamateeka oluvannyuma lw'ebivudde mu kkooti ez'enjawulo mbu omusango guno gugobeddwa, omusango abakulu bagugobye nga bagamba nti John Bosco Kibalama nti taliiyo, tebamuwambangako. Abamu nga bagamba nti John Bosco Kibalama wawulira Mariam Wangadya ye nga akutegeeza nti tebibangayo n'abo abantu tebaliiyo, ne ate nga Robina Nabbanja yavaayo n'akutegeeza nti John Bosco Kibalama ffe tumulina, ali mu custody yaffe, twamukwata nga tumuvunaana omusango ogw'okutta abasirikale mu bitundu by'ekakiri gye twamukwatira. Kakati gwampuliriza njagala kuwa bigambo bya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mu katambi kano byayogedde oluvannyuma tubeere nga ate tweyongerayo n'ensonga. Kankutegeeza akalango kano kamu kokka tubeere nga ate tutambula n'ebigambo bya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ku nsonga ezigenda maaso eza John Bosco Kibalama. Abafamire babaddewo, ab'eŋŋanda, abakono, ab'emikwano, ab'abantu bano abaabuzibwawo bonna babaddewo ng'ensonga zoogerebwa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Aji Abdu omusomi w'eddwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutukaganyeeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako. Jangu kusomere ku ddwa okubeda nedda eddwa zaabaawo, eddwa zisomebwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano
n'ofuna omukisa gwo nawe n'osomerwa ku dduwa nakuteddeko n'akabaani Allah ajja kukusaasira ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bakanso baffe bannamateeka baffe babyogeddeko. Nze just njagala kisimbako siira nti guno omulundi nagwo mulundi mulala ogwongera okwoleka ekitongole kyaffe ekiramuzi ne kooti zaffe nga bwe zikozesebwa okunyigiriza abantu n'okubamma obwenkanya, kubanga ffenna tujjukira nti Prime Minister Nabbanja yavaayo ku TV y'eggwanga n'agamba balina Kibalama John Bosco yamulabako era gyali balina mikono gyabwe. Abantu bene basuubira nti obuulya bwaba mwina nga yaza omusango nga bwebagamba nti yaza omusango yali muyeekera bamuleete bamusimbe mu mbuga z'amateeka awere nembe n'emisango. Naye Nabbanja ne gavumenti gyakolera baagaana okuleeta Kibalama newankubadde bamuyina. Tukimanyi nti bamulina era Nabbanja yavaayo n'agamba Kibalama John Bosco bamuyina. Kati emyaka egisukkamu 5 Kibalama baganye muleeta mu kooti. Mujjukira nti kumukwogera kwe John Museveni yasoma agamu ku mannya g'abantu abo etubanja n'agamba babayina obudukulu bwabwe, naye ekyo kyakomaawo. Mujjukira nti minisita w'ejejodo naye waliwo liisi gye yaleeta ng'eriko amannya g'abantu abo etubanja, era nakyo kyakomaawo. Ekyennaku nti mukyala Wangadya akulira akakiiko akalina okuba nga ke kakiiko k'eddembe ly'obuntu ye yagamba abano abantu tebaliyo, newankubadde endagamuntu zaabwe we ziri n'abantu baabwe bwe bali, bakyala baabwe, abaana baabwe, bamama baabwe, ye Wangadya yagamba tebaliyo. Kati ku mulundi guno era ekitongole ekirala ekiramuzi nakyo kivuddeyo, kyetubadde tusuubira nti ekigenda okuwa bano abantu obwenkanya, ekitongole ekiramuzi nakyo kyongedde okulaga kyekubiira, kubanga bavuddeyo ne bagamba nti n'ebyali mawulire omulamuzi yagambye teyabiraba, agambye teyalabako Nabbanja ng'akkiriza nti alina Kibalama, agambye nti byali mawulire teyabimanya, ate n'ebituufu byamanya agambye oke kino kyandibadde kituufu naye tebakireeta mu kooti nga bujulizi. So ekyo kigenda mu maaso okutulaga nti ne zino ekooti zikozesebwa okuma abantu obwenkanya. Munajjukira nti ekooti ze zimu era twabagamba nti abasibe baffe baali batuuse gavumenti ya Museveni mu bulago, tebasobola basalira musango gwonna kuba tebalina musango, tewali bujulizi bwasobola kuleeta, balina banyigiriza nabatulugunya nabatiisatiisa okubagirizisa emisango olw'empaka basobole omubata. Naye kati bano bayinza okuba babatulugunya oba n'abamu bayinza okuba nga babata nga tebalina webavaayo kwogera amazima ago. Kyova olaba bakozeza oyo omulamuzi n'agoba oyo ogwo musango nga talina nsonga yonna yasimba yasonzeeko n'agoba omusango ogwo. Nze njagala kuzzaamu maanyi bannayuganda bonna, mikwano n'ab'eŋŋanda baabo ababuzibwawo nti tetugenda kulekeraawo, era guno omusango tugenda kujulira. Si kujulira nti mu kkooti ejulirwamu tusuubirayo bwenkanya kuba ekooti zonna Museveni azifuga era azikozesanga bwayagala, naye okusindiikiriza amazima kuba tumanya amazima gatuuka ne gabatuusa ku kisenge. Mujjukira omwana omu gwe baakuba essasi maama we n'alemerako, basooka kwegaana ne bagezaako bivuvunga ne bagezaako bibuzaabuza, bagenda okulaba tebalina kyakola ne bakkiriza omusango, naye omukyala ne bamuwaayo obusente obutonotono ne bamugamba asirike. Ffe kyetwagala bantu baffe bano oba balamu oba balema oba bafu babawe abantu baabwe, baba balamu babawe famire zaabwe bagende babire n'abantu baabwe balabire abantu baabwe, baba babatemula babawe emirambo gyabwe bagiziike mu kitiibwa, kubanga tuli bantu tuli baddugavu. Kyosinga ekintu ekisinga okuba ekikulu okuwa omuntu owabantu be oba mutemula mubawe emirambo gyabwe bagiziike mu kitiibwa, ate baba balamu nga mubalinako omusango mubatwale mu kooti mubawozese, oba tebaba tebalina musango mubate. So tetugenda kulekeraawo, tugenda kujulira ku buli mutendera gwa kooti bwekiba kyetagisa paka ku kooti ensukulu. Ate si wano wokka mu Uganda, naye
tugenda kujulira wano mu Uganda n'okunoonya answers zonna nga kukuli n'okwetoola ensi ezitwetoolodde ebweru w'eggwanga. Mpozi njagala n'okwongera okusaba abannaffe famire z'abaganda baffe obutagwamu ssuubi. Essuubi kyekyokka ku bantu baffe bano yonna gye bali kibabeezaawo nga bassa kibabeezaawo nga basuubiramuletako famire zaabwe naffe mikwano gyabwe obutagwamu ssuubi. So banange temugwamu ssuubi, naffe tetujja kugwamu ssuubi. Museveni twagala bantu baffe, tetugenda kulekerawo babanti. Mwebale nnyo mwebale nnyo bannamawulire, kansabe entebe tugenda zijjawo tugendere bana abantu Are there any questions? Yes, sir. The president just seeking with this national and international. I wanted if you can elaborate on international, what you mean. Going to International Court of Justice, African Court of Human Rights. Yeah, you are aware that we took a case to the International Criminal Court and we are still pursuing that case. But like I said, all platforms, including human rights organizations internationally, because this is a human rights issue. Uganda twatwala omusango mu kooti y'ensi yonna era ng'eno y'emu ku nsonga enkulu, era omusango ogwo gukyaliyo mu kooti y'ensi yonna, naye tetukoma ku kooti y'ensi yonna yokka International Criminal Court, naye n'ebitongole byonna byonna okwetoola ensi yonna ebirwanirira eddembe ly'obuntu kweno nsonga eddembe lyabo. Afuna muzinda mwana wange musimbo kamutwalange nakuza omwezi 18 biri abiri yatunda nyane musimbo okuba okubala bamutwala sidanga kumulizaako sirina kyenkuliza wabula okubonaabona tumulungu amaanyi tubonaabona abaana n'abaana ekimu tubonaabonako naye tusaba abaana baffe oba gye bali oba baafa n'amagumba bagatuula kuba obulumi bwe tulimu bw'amaazi. Amanya Nanyonyo Oliver mutabani wange Fana ncheze cha kutema balese kama tufondo za kisobolo kase kufanya chama mimi kweleze bagala kifana ncho mutabani wange Lwemba Mustafa bamwabirawo nasa nateba wa boda era nga yitana boda nasa nateba bamwamba pia tumunyesa ko makomera tumunyesaawa nakati akyatulize yatulekera abaana bonabona n'abaana naye tusaba ekikwatako bw'abanga gyali bakute temuwasanga emfamire ze tusaba mwami Museveni atule mu baana baffe bonna abakwatibwako ab'amateeka baleme gawunzika buwunzisi wabula bagatandikire gye gava nti abantu bano baliwe batinebwe bati amanya gange nze nabakoza Florence mukyala wange Shafiki
bamutwalanga 3 December giyayi bamujjana nsana kyebando tutambula tunoonyeza omwami ono gwemulaba akakati bane tubadde tusaba Muzeeyi Museveni byoli tuli mu bulumi bw'amaanyi twagala abantu baffe baali batulabirira batuwa buli kimu saawa zino tetukyalina batulabirira mwatujjako abantu baffe abatulabirira temukomye ku ekyo mutuuse n'okubeegaana mu kusooka mwasooka kwogera mu mubayina essaawa zino mugamba temubayina bwe muba temubayina tubajje tutawa era tubabanje baani twagala abantu baffe bajje batulabire Mutowase mudu Michael erinnya lyange Zekafeero Matthew mutowase mudu Michael Samudu Michael nali nkola naye era olunaku lwamutwala nali naye abasajja bajjira mu droni nga balina emulumu eza bbulaaka n'ebyambalo bya bbulaaka ne bamutujjako awo ne bamuteeka mu mmotoka ne bamutwala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Amannya n'eddoboozi Haji Abdu omusomi w'eddwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako jangu kusomere ku ddwa okubeda nedda edduwa zaabaawo edduwa zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddwa nga nkuteddeko n'akabaani Allah ajja kukusaasira ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okukuyamba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.